okujaguza kwo kutandise oluvannyuma lw'okuba nti nate Honorable Justin Namere yawambiddwa. Full figure wuno ali mu kujaguza. Katandika mtandisira gawandikira jeno mwozi kanerugaba kabanda nakajula full figure nakasati kanagaba sagara masaka sagara ndabi santia azokanzigale wo tapi gaskurin tap na skrrr labazanya bade ndabazanya bade beya dora mazoku galawo labazanya bade. What are you talking about? What are you saying, Vice Victory? Victory. Sagara galamide. Hello. Sagara galamide. Tapping a screen. Siye kajaguza nene ba foot soldier nabo bali mukuba nti nate bajaguza twogera kuba foot soldier aba Nup munange oluvannyuma lw'okuba nti no Papito twogera kuba wa Justin Namere yamudduseeko n'aleka mukyala we ne babeera nga bamuwamba kaakati naye bali mu kumusekerera nti gye buvuddeko Namere yavaayo n'alyoka asekerera Babi nti Bobby yamusuddewo oba yamuleseewo kaakati naye abali mukuba nti no bamusekerera nga oli mukulaba screenshot eyo olw'okuba nti no naye munange abbaawe yamudduseeko katubere nga tweyongerayo ku speed y'ekitalanti amawulire go nina mayitirivu naye nzikiriza mbere nga mbuuzaako ku Agnes Peace Nalunkumo ogamba otya Magembe tukutumiddeko Baguma Moses tukutumiddeko Phoebe webale kuba nti no kwoli Saida tukutumiddeko Janat webale kuba nti no oli ku mukutu naabiri Justin ogamba otya nga mulindwa Prosi naye tukubuzizaako Irene updates webale kuba nti no kwoli Namuganga Tabitha tukutumiddeko mukwano katubere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate etufuna tukyali wa full figure munange akyali ku Justin Namere akatambi kakano bakuba tebamanyisa basaba bajita jati kukwata n'owulira akataago nga keegasse owulira akataago bagita jati naye nga tusooka okwetondera Ssaabasajja Kabaka Katikkiro wa Buganda gutusingidde ddala olw'okuswaluka okw'amaanyi olw'okuswaza ebbendobendo lya Ssaabasajja Kabaka ne twambala peti afupeti akabina ne katulema okubalansinga ne keekubira sayidi bakabadde kabisa onye bakoza kezinga atwetonda olw'ekyo era twenenya ekyo ndoza tukyetondedde gutusinze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka twetondera bannaddiini bonna okuva mu Masaka nti era ekigendererwa kyaffe tekyali ekyo era yose yalondebwa Bible egamba nti omubi adduka nga tewali amugoba. Full figure munange agambye nti ssaawa yonna n'omwami twogera ku mwami wa Justin Namere nti naye agenda kubeera ng'akwatibwa mbu tajja kwerabira enkuba gye baamukuba mbu ono baamukuba full figure yali mu kugamba nti baamukuba bambi katubere ng'era tumukuwa bagamba yawasa akaana akato bw'oba wawudde statement y'akakyala ako mu budde buno n'okola era the black one iwe NRM ate siri wanu wabula nga nzikiriza nti ndi opposition siri wa kibiina kyonna webibiina byasigalira kubeera byabalyaza amanya nakwenoonyeza byabo nawe ekitiibwa president twali tugumidde ku ggwe ng'emitima gyaffe gitandise okukyuka abantu bano bonna abasinga bakyuka nga bagumidde ku ggwe ng'essuubi baliyinamu ggwe naye ebintu by'okuwagira ekibiina ky'NRM abantu baali babyenenya ng'ekibyenenya bamafiya bangi ate tebagambwako
oli bw'avaayo n'aboogerako nga bamulinnyako nga bamukwata bamubonereza. Nze siri wa NRM fete tuli ba NRM bulijjo musimbu abantu ba NRM nga temulina ba NRM mmwe mbizi mmwe pasidi yebasanga mu sente temuli ba Pero yu temuli ba Piero yu temuli ba NRM batujju mmwe abatemu bano kyovula abantu ba NRM bonna bonna bakansalazi bonna obavume obakubi bonna balwanyi ndowooza okyalina bbawo yisa oli omutujju ogenda kuyingiza balekera mu ggwanga gwe nabagamba kana kajja kutulika kakabe nalabe kabega emimwa nga kagibeganga bbi fiji eminene gyonna gimimyufu gyalwalalwala dda kote kasobola kuddugaza ku muwono mugezigezi amanyi okuddugaza eddagala ikanywera mu nkukutu Uganda konna omumwa gutungudde guti gumyuse guweddeyo gulaga gulina obubonero nabagamba kajja kukaaba kajja tulika kakabire mu bantu ne muwakana tekatulise bwe waliwo kyenjogera ky'obulimba nabagamba nti obwana buto bukaba mangu obwana buto bukaba mangu mu bantu kabeze emimwa n'eŋŋamba laba olugali yawasa akakyala akateneetuga kati kali ku bunkenke ndisize abaana mbaliisa eki ngenda kuddayo ndabirira abaana nze ngenda baliisa ki naawe nunkolona essaawa yonna amono maayi wetu Masaka wali okuba nsawo y'amanda ekirungi nze njogera nze mbaawo ne njogera nja kusigala nga njogera amazima era nga fiireko nabagamba bwobeera ku mazima n'ogaberako osigala muwanguzi oddagala ensansa aliwa atubulireko munne gy'ali anti webawasa obwana obuto bwe baadiba namungi w'omuntu aliwa naye atubulye wooli nkakasa nze nzekka amanyi wooli it's me only kyenekakasa nze nzekka amanyi wooli batubulyeko wooli oli ku polisi tukwetera paadi anti bakuyuzizza ebibiina byonna ne bifotoka kyemmanyi otonnya kati kyeddukanidde kyonna tegayo n'omulala okube abaganda bagamba nti olummanyi mmanyi wadduka nyo toyitawo okoma otegedde akamanyiro akangi wayagala kutulendinga katotulendinga ensi yonna otulendinze kyalinga kyemolo y'amaaso ga President Museveni nga kirowooza mbu akyagala oyogera otya ku nguzi ng'okulidde ku bibbe okulidde ku nguzi emmere kwokuddeyo nebadde enguzi nga bakubbira sepufathawo bakugoba amasomero nga 10 gonna kufuka ku buliri ng'okutudde obutande ebifaliso gyonna ogikutudde nga n'obusiru oli kisiru ne bakukyusa amasomero. Omu ku bawagizi munnange aba Justin Namere eyabaddewo ng'akwatibwa bw'ati bw'anyumiza nti ensonga bwe ziti bwe zaabadde. Mbadde mabega g'emmotoka ya Namere
kati maso mubadde mu drone ng'eyimiridde ne parking abantu bonna ne beegwira abantu ne beetomera kati nze bwe bakubye esasa erisooka sidduse nsigadde bwe nti neeguze babadde abasajja babiri bavudde mu motoka nga bampi batonotono namera ng'agezaako okuva mu motoka omulala namugya emabega namuva emabega namukwata zino enviiri namusikambula namukuba oli namukuba omugere nayingira namusindika nagwa mu motoka kata wempungidde abantu bonna nga badduse nisigala bwe nti nga ntunuulidde wagula abayaaye n'akaakaana kato kewawasa ne bankubira ku street. As a woman, I'm a mother. Ne bankubira ku street nga go recording nga ngononya trend. Ensi yonna ng'eraba tewali atalaba videos okuba ne president yaŋŋamba tewali kisaalaba era mmanyi ekyokukola. Wakozesa sipiika okuvuvuba omusango gwange, wakozesa sipiika okuvuvuba obujulizi bwange. Ne mukubira abalamuzi ku Buganda Road, ne mukubira abantu bagana okusanctioninga file nengende wa DPP ng'essimu ziva wa muntu omu ow'amaanyi. Kyosiga kyokungula kati oliwa ne mukazi w'essaawa yonna agenda kusanga gy'oli oba oyagala oba toyagala. Mukazi wo gwe wawassa agenda kusanga gy'oli. Ekyo ekintu nga mukazi nga ye speaker wa parliament ne bakuba omukazi ku streets mu ggwanga Uganda ne bataakinga omuntu ku kitebe kya NRM ne muvuvuba gwa musango. Mani musobola okuwona omusango ogwo? Mukakasa musobola okuwona? Musobola okuwona amaanyi ga Katonda mmwe? Musobola okuwona obusungu bwa President Museveni? Nga ndi mukazi ku street baganga sita ne bajja ne bankuba ne balikodinga video nga speaker parliament mukazi. Wakiri wali osiba akasajja naye omukazi yakumisiriidinga nakulimbira ebintu bingi nakulaga ebyobulimba n'akasajja ne mukajja Kenya gye mwali mukaddusiza ne mudda ku musango gwange ne muguvuvuba. Katonda talyanguzi, Katonda tebamuwangula, Katonda ali waggulu wa kuwangula. Bannange olaba bakwata omubaka MP drone n'emuwamba abadde asusiza naye omumwa. Banange ababaka mwebereremu, media mugirekere ffe abaana batalina byakukola. Mwe mubiriwo kuteeseza abantu so si kujja wano ku media kuvuma abantu. Novuma gundi, igwe gundi, oyina ekimwa, gwe gundi, oyina ekimwa. Nowalampa bonna b'okola nabo mu bwa MP, nowalampa bonna bali mu parliament, n'ovuma ono n'atali mu parliament n'omuvuma. Kababa wambe mubalage kyokkola. Eno Uganda ebadde etabuse ng'efuse y'akamanyiiro, nga munaatera n'okuvuma omukulembeze waffe. Mubeereyo n'omugeyeza mu kakukutu kamubadde mwagala kutandika n'omuvumira wano ku media. Kababa wambe Tamale Mirundi Junior mutiitiizi nnyo wuno avuddeyo n'abeera ng'ate yeegaana Justin Namere agambye tamumanyiiko mbu tamumanyiiko yadde ne Junior ayina komedi bannange. Nzize wano olunaku lwa leero okubategeeza nti Namere simumanyi. Nze Namere tabangako mukwano gwange. Nze wano okubategeeza Namere simumanyi. Nze tabangako mukwano gwange. Era nze obwedda mpulira abantu bagamba Junior Namere mukwano gwo. Namere simumanyi. Namere simumanyi. Nze simulabanga nako.
mumpaayiriza bwera Junior mukwano gwange okuva ddi mukwano gwange owaawa ne lwaki mutuwaayiriza Nammere mukwano gwange okuva ddi Nammere simumanyi nze Nammere simumanyi era nze Nammere tabangako mukwano gwange guys ebintu ebigenda maaso nange ndaba birabe nze Nammere simanyi ne bwafaanana nabadde awo nga abantu bankubira mbu Junior gwaddako nakoze eki buli mukwano gwa Nammere ne babuuza Nammere yaani saamugamba saali wano ne mugamba nti Nammere abasajja baveeko payo ka tishu simule ku simu Nammere namugamba mwali wano mwenna nga mumpulira nga mugamba Nammere abasajja baleke nduza wama mwenna mwaliwo ati yoyo bagenze mukwata na ssente simanyi agenda mu lukiiko Nammere mbu yabadde agenda mu lukiiko n'ababaka ng'akuba ate Nammere namugamba Nammere bakulikodinga Nammere nga tawulira zeno gavumenti manyi bwekola ate ye Calvin Kayanja bambi ayina ennaku olw'okuba nti Munange Justin Nammere yakwatiddwa naye avuddeyo n'amuwa ebimuli bye agambye mbu y'omu ku babaka bambi abatambudde ne ba foot soldier mbono yatambudde ne ba foot soldier ba NRM okugenda okulayira talinga ababaka abalala abatutte famire zaabwe ate nga famire zaabwe si ze zibadde zibanoonyeza obululu. Honorable Nammere ye mubaka yekka eyajjukidde bafuutu soja mu kaseera ak'okulayira era ye mubaka yekka eyajjukidde nti Victory gy'agendako waliwo abaagirwanirira n'atabaleka mabega teyagenze nabo bonna naye yataddewo ekifaananyi nti mbajjukira nnyo era ndi wamu nammwe saabakozesa bukozesa kutuuka ku madaala gano bwe yakutte taata w'abaana Papito n'abaana baabwe abaamuzeeko ku lwa Victory eyo be bafuutu soja be NRM kyekyo kye mbagamba ku babaka abalala bonna baayise ne bajjajja abaavundira mu byalo ne babagulira engoye bajje babeerewo mu kulayira abalala bonna be baamalira obudde be battisa be baamalira obudde abayebuguma ebifuba okubatuusa ku buwanguzi buno baabeerabidde. So Honorable Nammere yonna gy'oli mukwano tuli wamu naawe mu mwoyo mu mubiri mu kukusabira n'okukulwanirira era nkakasa bukakasa nti akaseera kano jja kavvuunuka kubanga bafuutu soja babuloga bannamawulire obalaza omutima ogwawamu n'ogw'omukwano. Nkujjukira nnyo muganda waffe bwe yafuna obuzibu Pierre on TV wajja n'obeerawo nnyo. So ebyo tetusobola kubyerabira era tugenda kukulwanirira paka lw'onaava yonna gy'oli. Teri Munnayuganda deserving wakusibibwa lwa mumwa ate era teri Munnayuganda deserving kubeera mu mbeera mbi. Nammere bw'aba alina kye yakoze ekituufu mukitubuulire ffe ng'abamwagala tumanye nti ddala temumusalira musango olw'ebyo byakkiririzaamu. Tubeere ng'ate tweyongerayo abasajja mivule wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate abuulirira Justin Nammere. Justin Nammere yeefuza amawulire ge mazima era munnange tujja kubeera nga tubikuwanga bwe tubifuna. Oweekitiibwa Nammere nakano kawulire okwongereza ku ekyo nti abantu bazibu. Nali mukwano gwa Jeno Nalweyiso nga mutikula n'ettaffaali ezzito n'eddene. Olunaku lumu akasajja Kanalwanda nenkanyumizaako ku mukwano gwange ne Jeno Nalweyiso ne kambuuza muli ba mukwano
omumanyi bulijjo ngamba de sikimanyi konze ye okuva ku olwo kati emyaka 5 General Lweso takwata simu zange. Omukyala Kasule Lumumba eyali Secretary General wa NRM yali mukwano gwange nnyo nga Mutikule Tofali nga njagala ate nno nga ndi mu opposition naye omukyalo yali positive. She's a nationalist. Olunaku lumu akasajja akanalwanda lwe kategeera nti nina enkolagana ne Kasule Lumumba. Olunaku lumu Kasule Lumumba yampitako ng'alina mu saaluuni ne Mutikule Tofali nga bamusiba nviiri mu saaluuni yali mukwano gwange nnyo. Lumu nagenda ewuwe n'agamba kozze nze ngenda n'okufumba era ne Mutikule Tofali mu dollars. Olunaku lumu akasajja akanalwanda lwe kategeera nti nkolagana ne Kasule Lumumba teyaddamu kukwata simu zange. Speaker Anita Amongo ye yankubira essimu ye kennyini okunneebaza n'agamba mbadde sikumanyi naye neewunyiza byoyogera weebale kunjagala. Nampita mu ofiisi ne ngenda mu ofiisi. Bwe ngenda mu ofiisi ne Mutikula Etofaali n'agamba nti kale tuddemu tulabagane wiiki ejja ku Lwokuna. Wiiki ejja ne ngendayo ne mubuulira ensonga zange n'angamba agenda zinkolerako era ne Mutikula Etofaali nampa enamba ye private ne ngenda mu maka ga Speaker Anita Amongo emirundi 2 ne tunyumya ne Mutikula Etofaali. Olunaku lumu ne ngenda mu ofiisi nga ngoberera ku nsonga ziri nga zibwe nkuba essimu angambira nti enkeera jangu nende ensonga zirali mugambye nakkiriza okunyamba. Nagendayo n'ensanga akasajja akanalwanda nga katudde mu ofiisi eya Speaker Anita Amongo. Katono nsabe ettaka limmire ne manya nti omukwano gwange Anita Amongo gufudde. Kasitana kasangayo okuva ku olwo Speaker Anita Amongo teyaddamu kukwata simu yange n'okutuusa kati. General Muhoozi yali mukwano gwange nnyo era nga Mutikula Etofaali nze gwolaba tusinkana entebe ku ofiisi ye yalinga wali ku Serena nga nawo ngendawo ne Mutikula yasindikanga Kano ebiseera bye yalinga Kano kati brigadier Makadani Kamugira nga yaleta Etofaali. Makadani Kamugira yetika Etofaali lyange okuva wa General Muhoozi saakimanya. Bino bya Pierre Yukasira byatandika akasajja akanalwanda ne kakwatagana n'omuyambi wa General Muhoozi gwe bayita Kano Muwumba. Nali simanyi nti ba mukwano nnyo kubanga okusinkana Muhoozi nayitanga mu ba AIDB. Saddamu kutuuka ku Muhoozi emyaka 2 nonya Muhoozi akanalwanda nekitegeera luvannyuma nti kakwano nnyo ka Kano Muwumba ate kati ye aid wa General Muhoozi. Saddamu kulaba Muhoozi. Bwete etambudde obadde mulabi mulungi olikukumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.